Oh yes, tubanirizaako nnyo bannayuganda abalabira mu Uganda n'abalabira ebweru w'eggwanga. Eno ye Lugonvuuzi show ey'ensonga tujja genda mu maaso n'okubeera nga tukibategeeza buli lunaku olukya. Mwebale kubeera nga mutwegaseeko nate n'olunaku olwaleero abalaba Lugonvuuzi show ey'ensonga. Ono Walusimbi Tiles Centre esangibwa ku Hardware City e Nakasero ku UG 23. Tubeebaza okubeera nga mulaba pulogulaamu eno. Twabagamba ye pulogulaamu egenda okubeera nga ebabangula mu nsonga z'okubeera nga tusiba tiles wamu n'okuyiriza ennyumba zaffe. Mwebalire nnyo ddala emirimu gye mutuusaako engalo bannayuganda abalabira wano n'abalabira ebweru w'eggwanga. Twagala kugenda maaso n'okubeera nga tubeebaliza ddala mwenna abatuwagidde ku Walusimbi Tiles Centre ku Hardware City e Nakasero ku UG 23. Mwebalire ddala okubeera nga mutuwagira. Twagala okubeebaza mwenna abataddamu orders zammwe naddala bannayuganda abasinzira ebweru w'eggwanga. Orders zammwe ezo ne tuziddukanya wadde nga temuliiwo, ne projekiti zammwe ez'enjawulo ze mutuwadde ntuzibaddukanyiza wadde nga temuli ku ground. Tujja genda maaso n'okubeera nga tutwala obwesiga obwo bwe mututaddemu. Buli yataddemu order ye tukwebaza. Naawe atagenda kukozesa Walusimbi Tiles Centre naye nga wagula ebintu ku Walusimbi Tiles Centre, ebintu byammwe byonna biri ready. Sindika omuntu wo, sindika omuzimbi wo, sindika tayira wo asobole okubeera nga apiikinga ebintu byammwe. Ebintu byammwe weebiri mu stock. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'olwaleero tugobye ku mayengo ga Lugonvuuzi show nga twongera okubawa ebimu ku bye tubadde tukola ku Hillview Primary School e Matanga. Naddala mwenna abatandika naffe nga tubanjulira kalina yaffe eyo eri ku Hillview Primary School e Matanga. Twatandika tugipima, mwenna abadde bajja bagoberera era ne tubalaga byonna nga material atuuka ku site n'okupima byonna abadde bajja nga mutugoberera abadde tutambula naffe. Eyo ye kalina yaffe. Kalina eyo ya myaliriro ena. Era twagala okwebaza abatwala essomero lya Hillview Primary School e Matanga, Masaka City olw'okutwesigisa omulimu omunene okufaanako bwe gutyo. Era okuva we twatandika mwenna abadde mujja mutugoberera bye bifaananyi ebyo by'olaba ebya kalina eyo. Walusimbi Tiles Centre yakwata ttende ey'okubeera ng'esiba kalina eyo era tuzze tugibalaga mitendera egy'enjawulo. Omulimu ogwo twagukolera wiiki zaali 2 bwe twali tubala, naye tugukola mu phases ez'enjawulo kubanga twali tulina okuleka aba service providers abalala okubeera nga balina bye bakola ku kalina ate naffe tubeere nga tujja netuteekako omukono. Oba twabanyonnyola emitendera gye tuyitamu okusiba tiles, enju oba ekizimbe kyonna bwe kiba kiwedde okuzimba, nosooka n'okisiba n'okiyiwa screeding wansi, oluvannyuma ennyo n'oteekamu ebyuma oba n'oteekamu amadinisa oba enzigi zo ne zigendamu, then oluvannyuma n'okuba plaster mu nju yaffe. Bw'omala okukuba plaster bulungi, oluvannyuma owa langi asobola okujja n'akuuta ekisenge ekyo oba n'awawula ebisenge ebyo n'asooka n'ayisaako omukono ogusooka ogwa undercoat. Mu mbeera eyo tuba twewala ebintu nga bino nti singa ebintu bye tobikola ate n'osobosaamu tiles, chances z'okudamaginga tiles zaffe wamu n'okuziddugaza zibeera nnyingi. N'olwekyo wandibadde ogoberera emitendera ezo nga todda ku installinga tiles mu kizimbe kyo. So naffe twali tulina okubeera nga tulinda abantu abamu abalangi, tulina okulinda abateekamu enzigi, abateekamu amadinisa. Kyova olaba twapima ate oluvannyuma ngeri netusooka tulinda ba service providers baffe ab'enjawulo basooka okubeera nga bakola emirimu egyo. So enju yonna sooka obagiyiwe screeding wansi, sooka oyiwe enkokoto, then enkokoto eyo mala oyiseko screeding. Oluvannyuma nnyo teekamu ebyuma, teekamu enzigi, teekamu amadinisa,
siba engalama oba ceiling enju ebere nga egumidde bulungi, then oluvannyuma teeka wa undercoat ajje abasooke bakuute bawawule bulungi ebisenge byaffe, enfuufu eyo neefumuuke, debris zonna ezigwa wansi zigwe nga tewali tiles. Then oluvannyuma siba isaako undercoat, then oluvannyuma naffe aba tile tujje. So abantu abanjawulo twali tubalinda abakola emirimu bwe gityo ne bamala okukola works zaabwe, naffe oluvannyuma aba tiles ate ne tujja. Gwe mulimu ogwo gwolaba mu bifaananyi egwo gutambula. Twagala okubayisa mu mitendera egyo gyonna mubeere nga mugoberera, n'oba nga tukozeseza Walusimbi Tiles Centre osobola okubeera nga nawe ogoberera steps zezimu okubeera nga omulimu gwo ogujjayo ate ne gufaanana bulungi nnyo. Tosooka kusibamu tiles ate n'osooka olowooza ku kuteekayo ceiling. Tiles onojja kuzaasa, tiles onojja kuzoonoona. So mubeere nga mugoberera emitendera egyo egy'okubeera nga mutambuza emirimu. Twagala okubeebaza bonna abatwesigisa n'emirimu gyabwe. Tetukoma kukola bizimbe bya masomero gokka. Osobola okuba nga olina apartment yo, olina essomero lyo, olina eddwaliro lyo, olina ennyumba yo ennene oba ntono. Ku saizi zonna tuyita ku 0702 28 56 73 ne tujja ne tukola site inspection. Wawo kye tuyita site inspection before nga tetunnaba kusibira tiles. Tuyita ntukola site inspection ne tukubulira nti enju yo gikoleko kino, gikoleko kiri, gikoleko kino, gikoleko kiri. So okuba essimu ne tukubulira kiki ekyetaagisa okukola site inspection ku site yo, ne tukuwa amagezi nga tetunnaba kujja kuteekamu tiles. So kikulu nnyo than okutuyita nti mujje muteremu tiles, kuba tujja kutuukayo tukugambe sooka okole kino, sooka okole kiri, sooka okole kino, omulimu gusobole okubeera nga gufaanana bulungi ate naffe abagukola gutubeere nga gutuweesa ekitiibwa. So mutu contacting ku 0702 28 56 73 oba oyogera ne Walusimbi Tiles Centre abeere nga ate akuddamu ebibuuzo. Enamba ye eri ku WhatsApp, osobola okusindikirako ebipimo byo, osobola otusindikirako ekibuuzo kyo, osobola n'otukubirako okusinziira yonna gy'osinziira, tujja kubeera nga ate tukuddamu. 0702 28 56 73 kw'oyita n'obeera nga oyogera naffe butereevu. Okusobola n'ogenda ku Facebook page yaffe The Walusimbi Tiles Centre, osooka okubeera nga oteekayo ekibuuzo kyo, osooka okubeera nga olaba emirimu gyaffe gyonna gye tukola ku The Walusimbi Tiles Centre. Genda ku TikTok The Walusimbi Tiles Centre nakwo olabe emirimu gyaffe gye tujje nga tukola egy'enjawulo. Osobola n'okweyambisa Google Map okubeera nga otutuukako, okubeera nga omanya location yaffe we tuli ku Adware City ku UG23 ye oba store kwe tusangibwa ku UG23 ku Adware City. Bw'otuukawo tuuka ku gate 7 otuukaawo okube ku ssimu eyo 0702 28 56 73 ojja kuba otutuukako butereevu. Oba oyingirire butereevu ku gate 7 ojje ng'olaba edduuka eriko The Walusimbi Tiles Centre, ekipande kwe kiri kinene The Walusimbi Tiles Centre n'ennamba zaffe ez'essimu kweziri, ate tubeere nga tukuweereza. Mwebale nnyo, twagala okubeebaliza ddala mwenna abatuwagidde, mwenna abataddemu orders zammwe, zonna ziri ready. Osobola okujja n'obeera nga opiikinga ebintu byo. Sindika omuntu wo akukolera choices, naffe osobola okukuwa amagezi okusinziira ku ki ky'osiba. Osiba apartment, osiba ssomero, osiba ddwaliro, osiba nnyumba y'amaka, osiba nnyumba ya mizigo, osiba nnyumba ya bapangisa. Tukuwa amagezi ku kika kya tile ky'onza oteekamu ku tile yonna bw'eba efaananye, tuzikuwa amagezi okusinziira bw'ebeera efaananye. So mutuyambise tubeere nga tubakolera emirimu gino. The Walusimbi Tiles Centre weeri okugenda maaso n'okubeera nga ebaweereza. Eno Walusimbi Tiles Centre. Mwebale nnyo, mwebale.